okuddako mu Kampala waneeno abasobodde obeera nga bawangula Kampala District Woman MP omukyala Shamim Malende asobodde obeera nga awangula. Lubaga South Nasolo Ujinia asobodde obeera nga awangula. Then Nakawa East Fred Ruhindi asobodde obeera nga awangula. West Jowero Senyonyi Bisekezi awangudde. Kawempe South Madina Nsereko asobodde obeera nga awangula. Machindye West abadde Mulyanyama mu East Zahara Mala Luyulika nawangula. Lubaga North Abubeka Kawalya. So far wetukyali Uganda decide, Uganda esalawo. Tweyongeddeyo 150. Nanfuma Shamim Independent 80,440. Nantege Christine Zabu UPC 893. Nanziri Amina Rukanga NRM 113,035. Total number of valid votes cast for candidates 326,701. Total number of rejected ballot paper 10,469. Total number of ballot papers counted 337,170. Total number of spoiled ballot papers 2,578. Accordingly, as the returning officer for Kampala Electoral District, in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act Cap 177, I declare Malende Shamim, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for District Woman Representative to Parliament for Kampala Electoral District. After Rashid, returning officer, and I'm signed. Yeah, Uganda tuwuliriza yensonga nga bweri Shamim Malende. Omanyi ekimpa enseko wano be bawagizi ba NRM. Bo bennyini bagambye oyo Malende tumuwagira. Kyokka nga nabo babadde ne candidate era nga balindiridde okufuna essanyu. Wange mberanye ebadde y'amaanyi wakati wa Shamim Malende ne Amina Lukanga. Wadde nti era nako kazze kakyuka bukyusi kubanga Malende yabadde yakubye magini nnene nnyo ya bululu emitwalo ng'etaano. Naye ogenza okwekanga nti gaapu egenze ekyuka mpola mpola era singa kasigadde nga bwe kaabadde luli. Wadde oyinza okwekanga nti Malende yafunye obululu emitwalo nga 22 naye kati alangiriddwa ku bululu emitwalo 19 n'obugwamu. Ate Amina Lukanga n'alangirwa ku bululu emitwalo 11 mu 13 n'obugwamu. So olaba nti amagini bweri naye nga gaapu yezeefunda mpola mpola. Gabana tutegeeza nti byetukuwasibye ebyenkomeredde kati byenkuwadde byebyenkomeredde era Shamim Malende alangiriddwa okuddamu okukiikirira Kampala District mu Paalamenti ya Uganda. Mu kiseera kino tusigazzayo ekifo kimu kyokka ekya Kawempe North. Farida Nambi Nalukoola n'abalala bavuganya ku kifo kino. Ekibuuzo kiri nti NRM oba opposition yegwala ekifo kino. Awo wetulindiridde ko wetuli okutuusaako ensonga zonna era nga Woman MP NRM ebadde ekyetaaga ekya Kampala District era etaddewo okuvuganya okw'amaanyi okwawukanako ne ku mulundi guli ogwa 2021
Kyami Malende yakwata bukwasibwe yonna ayeranga bw'ayagala ne ku mulundi guno omulaba nti naye abadde ku bunkenke nga tatudde tateredde era emirundi gye mulabyeko n'amaaso gange wano ku ttale ssente Kololo abadde nga tatuula adda wanatta wali nga kapuresha kayitirivu naye omulaba nti range weeri ebadde nnene gyamukubye naye nga bamaze okumulangirira kati tulindirira final results era ezitujja wano e Kololo ate okweyongerayo n'ensonga endala kati ensonga erindiriddwa ye ya Kawempe North. Kawempe North erimu Nalukoola yadda mu bigere bya Sseggirinya mu myezi mitono egiyise oluvannyuma lwa Muhammad Sseggirinya okubambula mu bwensi era omwaka gwawera ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini omwaka gwawera nga Sseggirinya afudde naye wakolebwawo by-election okujjuza ekifo ekyo. By-election yali ya bunkenke nnyo ffenna tujjukira ebyali e Kawempe ng'embooka evuga Tiyagasa avuga bannamawulire baakubwa n'ebirala. Embiranye eyo okusinga yali wa Nalukoola munnakibiina kya NUP gwe kyaleeta ate ne munnakibiina kya NRM era ebyavaayo Farida Nambi yabiwakanya n'agenda mu kooti n'esala omusango in favor of Nalukoola ogwasooka wabula ate Farida Nambi n'ajulira kooti n'eddamu n'egamba nti yagenda maaso n'okuba nti yeetegereza ensonga era byavaayo kooti yasala nti Elias Nalukoola aggibwa mu Parliament n'ajulira. Nalukoola yeyajulira era okuva lwe yajulira omusango ogwo bwe yajulira akaawo kyali kitaliddwawo bwatyo tuusa tugeze mu kalulu ka bonna olwaleero era nga tulinze ebiri fayino akaabonna Nalukoola addamu n'akawangula oba Farida Nambi kubanga Nambi yagamba mu by-election nti baamubba obuwanguzi bwe baatiisatiisa abalonzi era n'obululu obwamuwe butono nabo ne babubba so kati muka bonna tewali yabbye munne. Jjukira tulinze ebiri fayino wano ku Sale Center e Kololo. Njagala okufuna abamu ku bantu abali wano bo embeera gye balimu efaanana etya okusinga abandi mu maaso be bannakibiina ekya NRM. Njagala okufuna maloboozi gaabwe nga tulindirira akalulu akali fayino akatujja wano e Kololo okugenda tukola emirimu emirala n'okumanya amawulire agafa mu bitundu ebirala. Awuliza radio ko yandiyagadde okumanya mwe nga bombi kuba NRM kiki musuubira mu kalulu akabulayi. Era tusuubira NRM kusigala ng'ewangula buli kyo byonna byonna nala muno mu Buganda tutakasiza nti egenda giwamba yonna. Kitandise ne n'ababaka abasinga katindiza ababaka abawerako mu Parliament aba NRM katudda ku bakansala bameeya bonna katugenda meeting action NRM eri buli wamu. Mu kino ekifo ekisigadde ekya Kawempe North osuubira ki? Era tusuubira buwanguzi bwa Kawempe North era tulinza obuwanguzi bwa Nambi era nabo tuddayo nabo ankwadde tekitambudde bulungi mu Kampala district yonna naye ebyo ebisigadde byonna tusuubira buwanguzi bwe. Kampala district kyaguma ne mpimba temusuubira nti obuwanguzi bwe stadium era tubadde tumusuubira kyeganye tumanyi ebigenze ebitambudde mu kulonda naye era nawo obuwanguzi bwa tubisuubira naye tubadde taitoti naye yakansone bakonaokusibwekwawo mega okukiriza naye kakulinde ebirala ekyawumanye mu Kampala mukkiriza era mukkiriza bulungi naye omusajja nalinnyakwalinnyalukwakubrananzeza mu Kawempe North ninze mubaka wange Nambi Farida abasajja bano babadde batujooga bujooga. Nalukoola tanoonyezza kalulu naye Nambi atuuse buli kyalo akituuseeko kino nkiwaako obujulizi kati tebasobola tugamba Nalukoola asobola okutuwanga. Wano tuli bagumu nti Nambi akalulu kake nga tebamulangirira Nambi. Awo wabaawo okujeekajeeka obuzibu kuba Nambi newoobegenda mu North anoonyezza akalulu naye ono omusajja tabadde mu bantu tolina woyinza kugamba nti ayinza okuwangula akalulu kake. Abantu ba Radio 4 mumanye abantu ba North tuleeta
obuwanguzi bwa Nambi. Nze manja Michael Sava ab'ekitasa yaguze okulayira kawuntono. Kubibaddewo tukkiriza nti abatuwuliriza Radio 4 bwebityo bwe biyise era nga bwe tukkiriza nti buli kintu kibaako omuwanguzi n'olunaku akasinabeera era tukkiriza nti kumundi tubakoze bulungi mu Buganda ng'olaba nga twongezaamuko ku babaka ate tukkiriza nti ne bakansala abatugenda bongera ku nnamba okusinga ku kulonda okukozesa nobale nnyo balire ddala ampuliriza abawagizi ba NRM bayozaayozeza Kyamimu Malende olw'obuwanguzi bwatuuseko wadde nti nabo babaddemu ne candidate omulala era bamuwadde obufuba abakyala wano babasuubuzi oba baki oba bambutale simanyi naye nga bonna bepeyintinze yero era kuliko ebifaananyi bya Pulezidenti Museveni naye tekibaganye era tekibaganye kuba nti bagenda maaso n'okweyozayoza Kyamimu Malende ebigambo abawagizi ba NRM bye boogera birabika nga binsusseeko obuzito kijja bisobola kagende mu bannaffe aba NUP bagenda maaso n'okubaasi lwaki muyozayoza Malende mmwe ng'ate muli ba NRM? Tugamba abantu balimu bafu baali bagala kumuwa obutwa kati mwagala ddewa ate mwenyare akomeye mukotese NRM kubanga NRM emwetaaga era bamwagala yali waffe era kyokola wali aba NRM bonna be bamwaniriza tetulinaako obuzibu akomeye mu NRM the people of Uganda over the irregularity, the atrocities that are going on in the country currently, especially the disappearances, the abduction, the illegal arrest, but above all, the fact that our president, Robert Chagulanyi Ssentamu, his life is actually in danger. Right now, I specifically want to thank the people of Kampala for entrusting me with this mandate once again, and I promise not to disappoint. The biggest task that I'm going to handle is, first of all, to ensure that we defend our victory at the presidential level, because I know and I'm sure that the people of Kampala and Uganda see, vote, and have voted for Robert Chagulanyi Ssentamu. I'm going to embark on the issue of bailing out our political prisoners, our comrades, together with our other teams, the legal officers at NUP. But I'm going to put the issues of the people of Kampala and Uganda at the forefront, especially issues touching women, the business community. Currently, we have all witnessed the irregularities, the regions, but we shall not get tired. We are going to keep pushing until justice is served, until we are all free as Ugandans. The most important thing currently is to ask ourselves, how is our president, Chagulanyi Ssentamu, faring currently? Because the last information we got is that his home has been broken into by some military personnel. And what is the stake, or what is going on in the life of other persons in Uganda that are supporting church? Because we have also seen and heard that outside there, homes are being broken into and people are being taken, tear gas is everywhere, and gunshots are everywhere. These are the injustices that we are fighting as a national unity party. And we just promised you, and I, Shamin Maindas, the newly appointed, elected district representative for Kampala, I'm going to stay committed to the cause and to serve the interests of the people of Kampala and the people of Uganda, and to ensure that we understand the dynamics.
One of the most pressing issues is the issue of over-taxation, because the business community is facing a lot of challenges. Taxation comes and goes, but we are finding a problem that most of the contracts in Kampala actually business people, but they are being affected because of the double, triple taxation that is one of the major problems. But also, we are looking at people being able to prepare places of work in Kampala without being given an alternative place of work. For the riders, we have seen the threat of the taxi operators and the scrapers. We have seen charges for the riders. We need an alternative which can push out those citizens any alternative. We have seen issues with women who are in the market as our informal people. The markets are being led by persons that are actually being imposed on those people. So we have both voices of the people in this market in Kampala that they want to leave themselves, that they give them the freedom to actually elect their own leaders and then manage this other fashion. There are so many problems, there are so many challenges, but of course, top on the agenda, which comes across the human rights violation, the abduction, the illegal arrest, detentions without trial, the political prisoners, many people are rotting in jail. We have never been brought to court. Others have been brought to court, but they are not never tried. So these are important issues. So the issue of human rights and not respecting the Constitution is the first year of the agenda. And we are sure that if we can fight for a new Uganda, if we can fight and have our President, Chairman Sentamu, take up his seat, take up his position, all the problems, all the issues that are going to be solved. It is also important. So allow me also to use this opportunity to make a call to all Ugandans, and especially the people of Kampala, that this is not a part of a Chairman Sentamu only. It is not a part of a national unity platform. This is a part of all Ugandans. Let's all come together and we say enough is enough. We have peaceful means in which we can live. We have laws that can guide us and protect us. We can change this country in a peaceful manner, and then we can have all our problems solved. We can have all the issues we want to. We can have stability by this people. Of course, I cannot speak of Kampala and to speak about the poor road, the poorly constructed roads, the roads that are not being blocked. The infrastructure is so bad in Kampala. We have seen the issues of the hospital. We've seen only the hospitals that have in Kampala. We have seen challenges. So I cannot speak everything and finish it in just this minute after I have. But I just want to tell you that the problems are bigger than actually Kampala. We have a bigger population, and that is why we want. That's what we want to do. Njagala okuyosaayosa bana Kampala ne bana Uganda olw'okuvaayo mu kutisibatiisa okungi naye era bantu ne bakuba akalulu oba ne kikuba akalulu. Ekyo nno kya muwendo kuba ssemateeka waffe awa omuntu eddembe okujja okuba akalulu. Ekyokubiri njagala okwebaza bana Kampala ate okumpa omukisa guno ng'okubiri okuddamu okubaweerezaako omubaka waabwe omukyala wa Kampala. Njagala mu kiseera kye kimu okunakuwalira wamu ne bana Kampala wamu ne bana Uganda olw'ebyo ebirigenda mu maaso mu ggwanga. Weewaawo tuli wano obuwanguzi buli mu kulangirirwa ku bifo ebimu ate obulala buli mu kubbibwa. Ate nga bino byennyini ensonga ezimu zaatwala bano ekimu eno eriko mu nsiko ekimu kyali kibba kalulu. N'olwekyo nakuwalira wamu ne bana Uganda tekibba akalulu ate era tulaba nti kino kyeyongera bweyongezi mu maaso. Ekyokubiri nakuwalira wamu ne bana Uganda essaawa eno we twogerera abantu bangi mu maganda bwe tebakyamanyi bantu baabwe gye baali kubanga baaguliddwa bakitiyagasi omukaaga gwatiddwa yesterday sinasa kumu abataano abatwaliddwa ekira ku poliisi kugamba abantu bawugirwa mu mayumba gaabwe kati bawambibwa abalala bali mu makomera tebawuzisibwa. So embeera y'okusobola eddembe ly'obuntu n'obutaba kitiibwa ssemateeka ffenna tunakuwaliza wamu. N'olwekyo tunakuwala okuba nti ekikyagenda mu maaso. Ensonga endala tunakuwalira wamu ne bannayuganda nti ne pulezidenti waabwe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe baalonze nakati essaawa eno obulamu buli kumakirira. Twasembye okuwulira amawulire ng'amaka ge gamenyeddwa era nti bakatugamba nti abamu ku bakwatagana n'ebyokwerinda bagamenye era bayingiddeyo. Essaawa eno tetusobola kumanya bulamu bwe buli mu mbeera ki. Ate si yenka naye n'abalala bonna
bannayuganda abali mu mbeera ey'okwagala enkyukakyuka. So ebintu ebyo bitunakuwasa. So twagala kutegeeza kimu bannayuganda obuwanguzi bwaffe buno oba obwange nga bwe tumusaba Mbalembe nga kakasa bukakasa esigenda kubatiiririra oba kulinnya nate bwe nninnya n'eno mbakukuba nakimu. Ekyokubiri tugenda kukozesa buli kintu mu busobozi bwaffe okulaba nga tulwanirira abasibe bonna ngera bwetuze tukikola ate tugwereere okuva mu makomera bwe tusobodde okukikola. Tugenda kulwanirira omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye ttaala lyaffe nga tukozesa amakubo gonna nga tugateeka kulaba nti afuna obuwanguzi bwe kubanga obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda banyigirizibwa obuwanguzi bwa Uganda olwawamu. Twagala kukakasa bannayuganda nti tulondebwa ne tubeera nga tuteekeddwa mu ntebe nga ne ku sitata busolise tulirizibwa saavisi derivalo oba obuweereza tugenda kubeera nga tututeerako ddala amaanyi. Buli kiramya bano okukola mu myaka 4 ku Under National Unity Platform tugenda kukikola kubanga tumukisa amaloboozi g'abantu kubanga mmwe maanyi era mmwe abatuwa ekyokukola. Ebimu ku bisinga okunyigiriza Bannayuganda ne Bannakampala naddala nze wentwala gy'emisolo egisukkulumya obungi nti emisolo gikubiswamu gy'omusuubuzi takyalina ddembe yadde nti abakozi batandise okugobebwa mu busuubuzi mu magezi ate nga ffenna tukimanyi nti bizinesi community eyimirizaawo eggwanga lyonna naffe ffenna n'olwekyo ekyo kye kiri ku bizibu ebisinga mu Uganda wano buli omu kyakaabako ate ng'omusolo ogusukkulumya ate nga byegukola bye tubiraba nakyo kyongera okutunyigiriza. Ekyokubiri tusobola kwogera kamba kyogera ku nguudo mbi Kampala eno ku bitundu ebisobola okuŋŋaanya omusolo omungi naye ate enguudo zaayo tezikolebwa drainages biri buli kintu kyonna tekikolebwa. Amalwaliro tuli bubi tugamba buli kimu mu Kampala tuli bubi ate nga ffe tusobola okubeera nga tuli mu mbeera tulina abakyala n'abantu bakolera mu butale abo bo bakolera mu bunkeeke buli lunaku kubanga n'obukulembeze obuli mu butale kiyamba bwerondera kubateekebwako lwampaka. So ab'obutale basaba mu Kampala kyemmanyi ne mu bitundu ebirala tibabaleke beerondereza obukulembeze bwabwe ensonga z'empooza zikolebwako mu ngeri y'obuvunaanyizibwa naye si kubeera mu butale ngo tutamanyi oba enkyasa ekibali ku eneera eriwo oba teriiyo bantu bakolera mu mbeera ey'obunkeeke. Ekizibu ekirala ekikulu ennyo mu Kampala wano kwe kuba nti abantu bagolwa mu bisolo bakolebwa nga tebaweereddwa olusalativu. Gavumenti eno ekyemirimu kyavaawo n'ekakasa nti emirimu terina abantu baffe ne beeyiyiza okukola emirimu egy'enjawulo abamu bavuga booda abalala bakola mu takisi abalala bakola emirimu egy'enjawulo. Tusaba era tusuubira omuntu yenna okuggibwa mu kifo w'akolera ne bamugamba nti balagavaawo si kya bugunjufu. Tuleka abantu bano ne bakolera mu kibuga Kampala oba ne tuteekateeka mu nkola ennungi ebalungamye baleete tusoose eggalizzako mirimu gino kubanga ekitunyigiriza fenna wamu ng'eggwanga. N'olwekyo nga Shamim Malembe omubaka waabwe olukyalo wa Kampala bwe basseemu ne beesiga njagala kubakakasa kimutidde nga nkolera wamu n'obukulembeze obw'okunkiiko obwa Kyagulanyi Ssentamu n'abalala tugenda kukakasa ezo ensonga zikolebwako. Ensonga z'abakyala zigenda kwongera okusoosowazibwa kubanga ffe abakyala gemaanyi abakyala be bamaama b'eggwanga. N'olwekyo nga nze omubaka omukyalo wa Kampala ezo ensonga mugenda kulaba nga zongera okusoosowazibwa ennyo naddala abakyala baffe abali embuto abakyala abafiira mu ssanya tulina okulaba nga ensonga ezo zonna twongera okuziteekako amaanyi. Naye njagala kukozesa mukisa guno okukoowola Bannayuganda yonna gye muli abo ne Bannakampala kino kiseera kyaffe ekyokubeera nga tukwatira wamu okubeera nga tukozesa obuyinza bwa Uganda mu ddembe kisoboka kubanga obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi